ono yensonga lwaki abantu balowooza nti abaana ab'obuwala be baleeta eno okukola mu biyumba babeera mu mbeera nnungi ne batayagala kukola bebeesuulirayo ogwannaggamba era nga ye alowooza tewali kikyamu kyonna kikolebwa baana bano naye ate nga jjukira tukola obutambi bungi nnyo obw'abaganda baffe abayisibwa mu mbeera embi baganda baffe abattibwa abatulugunyiziddwa be bakutte ne babarepinga ne babafunisa embuto abalala nga babatadde mu makomera ng'ebyo byonna bikolebwa ku bantu baneeno betukolera wabula ono ye muntu y'omu avaayo n'asambajja ebigambo ebiva mu ffe abali mu mbeera eno ne tukuba omulanga tuyambibwe ye n'alowooza nti nno ebintu ebyo bibeera byakatemba era ye muntu y'omu yasalirawo buli nkuba kyeyo yenna n'ayogera n'abantu abalina okutuyamba babeere nga tebatuyamba wano ne neebuuza ekigendererwa ky'ono omwami kiki ate era ng'akimanyi mwena bankuba kyeyo abagenda okuba nga mulaba akatambi kaneeno mugenda kubeera ku sayidi yange mugenda kukitegeera mugenda kufunamu ekyokuyiga lwa nsonga ebintu bwe biti bitukolebwako naye abantu bwe bati ne bavaayo ne babeera nga babaakinga apo abantu betukolera siri mu kugamba nti oba abantu betukolera be basinga obubi ffe tuli perfect nedda naye jjukira be basinga okutukosa ate okusinga ffe ababakolera okubakosa gw'okirowoozaako ki yenze Shila Adita mu vidiyo eno yennyini nkusaba obeere nga osubscribinga ku YouTube channel yange bw'obanga luli wamisinga omukisa ogusubscribinga kwata ku kigambo subscribe okwate ku notification bell buli vidiyo yonna gye nteeka wano ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo omwagalwa commenting nga tumanye endowooza yo ku butambi buno nga bwenkola eyeetaaze okunkubirako ekyokukola okimanyi ku Instagram kwendi nkozesa Shila Adita page nsanga ku Facebook onfollowing TikTok onfollowinga nkozesa Shila Adita page kuliko ekigambo page wootasanga Shila Adita page n'ekifaananyi kyange ne logo yange manya nti oyo siyenze njaga tugendeko mu katambi akaleetedde Bankuba Kyeyo obusungu ne baanukula omwami ono Calvin Kayanja katugendeko mu katambi. Ekituufu leero nzikiriza omuwalabu bw'otamuggyako mukisa omuggyako ekikolimu nsaba onoonye ku bantu abazze bapolookera omuwalabu omugambo bannabonaabona nnyo omuwalabu mubi nga bakomyewo wano e Uganda njagala obanoonyeeko laba obulamu bwabwe we butuuse tandikira ku Donasiya onoonye ku Laavu Masa noonya ku Bulisha Cash buli kiisi yenna eyayatula n'akamwake nti omuwalabu mubi ambonyaabonyeza era sirikomandinga abantu kugenda bweru nga yava kuno nga musiiwuufu buli kimu kyayina nga yakijja mu buwalabu munoonyeeko mbuulire nzikiriza omuwalabu bw'otamuggyako mukisa omuggyako ekikolimu onoonye n'abo abafiirinze proud ku ebyo bye baafuna mu buwalabu n'abatasaze mugambo nti nayozanga omulambo nabonaabona nnyo nali bubi nnyo buwalabu banoonyeeko olabe bwe batuusiza obulamu bwabwe noonya kwasha Kama yali musiiwuufu n'ayingira buwalabu n'ayambibwa n'akola erinnya naye azunze agenze e Dubai wamusaze yali akola visa n'atuuka ne mu overstay kampani ye yali enoonya mirimu nga tagulina yamaliriza ali Uganda kati driver oyo ajja kumaliriza kondakita mu takisi kyenjagala okubagamba gwe faayo nnyo onoonye kuba polookedde omuwalabu omugambo olabe bwe bakomekkereza obulamu bwabwe ayinza okuba ng'oli talina famous naye munoonyeeko buli kiisi nayozanga omulambo buli yapolooka omugambo kati nzikiriza omuwalabu bw'otamuggyako mukisa omuggyako ekikolimu ne bw'omukolamu obugagga butya n'otamwebaza n'owaayiriza omaliriza bubi banoonyeeko Balaavu Masa abo bonna contract baazimalako naye tebalina wadde omudaala gw'ennyaanya ku Uganda wano lwaki naawe anso jjajja eddamu naye gwe fumiitiriza obanoonya olabe n'abo b'otamanyi nabo gye bali Akatambi ako kanyiizizza Bankuba Kyeyo bangi nnyo era ne bavaayo ne babeera nga bamugumbamu obwala ne bamugamba obeera nnyo mu nsonga ezitakwatako ensonga ezitalina makulu ensonga ezirina amakulu n'ozeerabira era wano ne bamujjukiza n'omusango gwe tuliko essaawa zino eno era omusango ogugenda maaso oguli mu kuwozebwa gwe musango gwa Aliima bannayuganda basitudde buto ne basitula ekkuuli nga babanja Aliima era nga bagamba babawadde ebbanga ttono nnyo okulaba nga Aliima akutte ekkubo azayo
basazeeyo mu ggwanga Uganda anti ekyo wekirema bagenda kuddamu bakole obutambi obwekalakasa batandike okuddamu okukola effujjo eryaliwo emabega lulinga Halima yakalangibwa nti abuze. Tujjukire nti nno ensonga za Halima ezo zaateeka abawala bukukuuli era ne zibasuuza nga tebeebase ne zibasuuza nga bali mu byekango buli ddakiika nga balaba Omunayuganda atabuse. Jjukira bwe tuba tukolera abantu bano batutwala okuba nti ffe bantu abakyasinze eddembe tetumanyi kuyomba tetumanyi kulwana tuli bawulirize tuyina amaanyi kyotugamba kyetukola ne bw'omutta muzadde we tagenda vaayo kwekalakasa mu maaso go kyovula baba n'abantu babadde batwekuumirirako nnyo naye okuva ensonga za Halima bwe zajja ku tebo abawala bwe banene ne bakyusa engeri gye batutunuuliramu era kati batutya bamanyi nti nno Omunayuganda ye muntu omuzibu ennyo omuntu atagenda omuntu omuyombi era omulwanyi n'okututya batutya era baali batandise n'okweronda mu bakozi be bawa emirimu nga woba Munayuganda bagamba mafikko yes mafiggudu nga bwe batyo olw'okuba twasalawo ne tugamba nti bino ebintu by'okututta tubivuddemu ebintu by'okututulugunya tubikooye ebintu by'otukozesa nga temutuwa musala tubikooye ebintu by'okuteeka mu makomere watali musango tubikooye tukooye n'okututugumbula tukooye okututta Abanayuganda nga boogedde obutambi obwo bwatambula nnyo ne bugowinga viral omwo mwe muli abakulu abamu mu ggwanga lino erya Saudi Arabia abava ne bagamba buli Munayuganda yenna eyalabikidde mu katambi ako ng'oli nkuba Kyeyo bagenda tandika okubakwata era mulimu batono nnyo abakwatibwako naye era nga beeyambike nga omuntu eyayamba kigambibwa nti yono omwami Calvin Kayanja ye yavaayo ne yeetaba mu ezo ensonga n'abeera nga atandika okukwasa abaana b'abende. Katugendeko mu butambi bw'Abanayuganda nga batabuse ku nsonga za Halima wabula nga bonna olunwe balusonze mu muntu omu Calvin Kayanja anti oyo ye yavaayo ku nsonga za Halima n'akubira embase n'agitegeeza nti nno omwana oyo teyeetaaga kudda waka mumukwate mumufunire omulimu addemu akole wabula ng'ate jjukira ye Halima olunaku lwe yatuuka ku embase yakola akatambi ke twalabako emabega awo ng'ategeeza abantu nti essaawa zino yeetaaga kukomawo waka naffe kye twalaba nti kyali kituufu kimusaana akomewo kewaka awummulemu wabula nga bw'alowooza ki ekirina okuddaku wabula omwami ono teyamuganya. Katugendeko mu butambi bw'Abanayuganda ate era tubeere nga tukomawo. Ebyo byonna tubitegedde gwe Calvin Kayanja ekirina omutwe ogukiringa ogw'ettogero twagala tumanye Halima aliwa oli awo yasamirira ku nsonga ezitakwatako wayingira mu nsonga za Halima gwe kennyini n'omulemesa okuva e Saudi n'asigala nga gy'ali. Calvin Kayanja twongera okutegeeza nti omwana oyo bw'alimala n'afuna obuzibu ng'akyali mu Saudi Arabia gwe yeebuza amagezi oli musajja naye ogwana kwambala mpale y'abakazi era mukwano ngenda kuteerawo empale yewaggulawo ogifunye ku bwereere oyina omutwe enkola enkadde gukumenyera bwerere temulimu yadde ettondo ly'eggezi oyingira nze siraba musajja bannanga anyumirwa ntalo ng'abakazi anyumirwa olugambo gwe musajja gw'olabika oyina ebitundu bibiri ekimu kya mukazi ekirala kya musajja banaye Calvin Kayanja otama bakyala bannanga bemufisaawo obudde mwesonyiwa obusajja obumpi ng'ate buyina omutwe enkola enkadde nga kano ka Calvin Kayanja kasajja kankwe kasajja ka bigambo kasajja ka lugambo katabula tekategereka kali awo kalivagala nti kali nkola nkadde kasajja gw'oli nkola nkadde naye twongera okutegeeza twagala Halima oba mulamu oba mufu oba mwamusadde akatumwagala muzze omwana oyo ewaka bakadde ba Halima temumanyi na kuloga oyo omwana Naalongo mubatambulira oyo Calvin Kayanja abo abaana bajja mu kuba emigoba mubuze emirembe kyebuza amagezi kirega omutwe gukiringa box enkola enkadde toddayo kutuyirako nduso oli musajja mukulu weewummuze kagwe naawe olina omukyala okeera n'oleka omukyala n'abaana nga buli kiseera obeeramu ebyo ebintu by'ekisiru kale newankubadde oli bologa naye mulimu ekisuka omusajja bw'oyitirira olugambo otama mukwano ewaka okyalinawo omukyala nze mba mukyalawo nkuwa ebiteeteeyi n'ennyambala empale kuba gwe toli musajja mukulu kimala. Calvin Kayanja kola amayuga g'embizzi twagala Halima oba mulamu oba mufu nga bwe wavaayo n'oyiika endusu osimanya Halima agira abeera yaziifa omulumirirwa mwana wa nnyoko twagala Halima ng'omuzizza Uganda nga tonabakola lugambo lwa kisirusiru lutatugasa twagala omwana w'omukazi nga ze Uganda gwe Tiryani Kimbuti kasajja kakulu kwebuza
kwebuza magezi go buli kimuno kiyira kendusu no kiyira kendusu ate no yogera ebintu ebitegera naye buli wolivayo kwasamye mmwa wallahi oyiwalebe nayo yika bya kisiru ebitategereka ebitalimu ya the value Calvin Kayanja totutama mwayimpa walira noberanga ekinu mukwano twagala Halima ngaze wakanyongera kutegeeza nti gwe Calvin Kayanja Halima oyo namalafu n'obuzibwe Saudi gwe ne kikampani kya Shukrani wallahi mujja kwasaka ebiri ebikampani byamwe ebisaddaka abana ebiri fake tujja kubyocha gwe Calvin Kayanja nyongera kukutira twagala Halima nga mulamu oba mufunga ze Uganda muzanyira nnyo ku bulamu bw'abaana b'abantu azifu obulamu bugulwa ekifo kyakwogera ku nsonga eziyamba omwana n'obulamu bw'omuntu osirisa oyiika endusu ku bintu ebitakukwatako musajja mukulu kwebuza magezi Calvin Kayanja totutama twagala Halima ngazze waka oba mulamu oba mufu twagala omwana oyo ngazze waka bakuntagingira gwe tiyanira nasta gwe Calvin Kayanja gwe weebinye ebikulinga ebyemizi toddamu kutumanyira wano ye gwaleetedde ne Nalongo okutuuka ku bino byonna okwawukanya Donasiya ne Nalongo mpala nazammwe ezitagwa gusajja gwe lwaki odiyo zonna ezifuluma gwazita mbuuza gwe Calvin Kayanja lwaki buli vidiyo efuluma gwogita odiyo efuluma gwagita weeyitaani maani kisajja gwoli kisajja naye oli mazzi newunya nebakadama baddawa oyo omusajja Calvin Kayanja obudde mwe singa mumanyi omulimu Calvin Kayanja gwakoze era gutuukiriza ogw'okwawukanya Nalongo ne Donasiya yali tayagala kulaba Donasiya ng'ali mu Uganda ng'ali bulungi n'asalawo ne yeesembereza Nalongo asobole okubaawukanya ne Donasiya era nga buli kaseera abeera mugamba Nalongo oyo omuntu gwe weeyimirira togenda musobola oyo omuntu gwe weeyimirira ayina empisa embi Nalongo kati ogenda kuswala mu abantu bagenda kugamba gwe yamweyimirira asigadde avuma abantu erinnya lyo lyerifa linnya ki erifa kyogamba Donasiya bamulabye ejjo Donasiya ni atakimanyi wano nti naavuma abantu Nalongo bwe yeeyimirira Donasiya ne kitegeeza nti alina n'okumuzaala afuuke nnyina olaba ne banyaffe baatuvaako baatulemererwa mwe baani abagenda okujja wano ku TikTok mbu mutukyusa mbu mutubuulirira mulowooza ffe tuli basiru bino ebintu ffe twabyetandikira nga tumanyi gye biri gwera olaba omuntu agenda kubba naawona n'avaayo ne bamuyiwako n'amafuta n'amala n'afubutuka mu kigaali kye bamuzinzeemu nga bagenda mwokeramu mbu naye bino ebyokuvuma abantu ne bakutwala ne bakusiba nga batusiba nga tumala tuvaayo temututaba temutwesibaako mutumazeeko emirembe muvudde ku Facebook kano ka apu ke muzzeeko temukategeera mwe buli kyemulaba ekihappeninga mulowooza bya ddala ne mubuukayo ne mumera obuwawatira tugenda batabisa tugenda bagolola ettuba era Nalongo y'omu alina ekyo ekisajja kye bayita Nobat kyekyasooka okweyimirira Donasiya mbwe kigenda okugyawo TikTok mwe lwakuba temugoberera temubitegeera kyekisajja kyekimu kati bo balowooza nti we banaakwata Donasiya ne bamuvunvubika mbu bajja kuba banyize bajja asinga bataano ffe tuli balalamu tetuli ba bulijjo nga bwe mulowooza bwe muba musazengawo okuyamba abantu mubayambe so si bayamba babeeramu butabavaamu obwo nno bwe butambi bw'Abannayuganda nga batabukidde omwami Calvin Kayanja bamugamba ife twagala Halima abeere nga akomawo naye atejjukira Calvin Kayanja ono yavaayoko n'anenya embasa n'agitegeeza n'agigamba omwana ono mwandibadde mwamukwata dda ne mumuleeta abantu balowooza nti nze ali emabega w'okusibisa omwana oyo ensonga za Halima zino eno zandibadde ziggwa mu bunnambiro naye tetumanyi bantu bazirimu bategeeza ki lwaki omwana ono bakyamukutte ekigendererwa kyabwe ki talina passport tewali air ticket tewali kiki lwaki bakyagaanidde omwana oyo mpaka olunaku olwaleero ffenna tukyebuuza era nga buli munnayuganda ali eyo akyebuuza omwana ono akomawo ddi wekuba okukola kwagaana nga ebintu tebyamugendera bulungi lwaki tebamuleka n'akomawo n'abeera mu bulamu bwe nayiya ekiddako okusinga okumuleka okubanga bamuggalira amazima naffe tetunabagategeera omwana ono musibe embase yemuyina emukutte oba omwana ono yaddeyo ku mulimu ne bamuwa omulimu omulala n'akola nange byantabukako dda
kubanga ensonga z'Halima zino ze nali nzivuddemu nga ndaba buli azoogerako yafuna obuzibu nensooka nendaza neŋŋamba ensonga ze neno kansooke nziveemu naye munange byebyo ebiva ku sayidi eyo gw'olowooza ki ekirina okukolebwa baani abalina okuvayo okuyamba omwana ono okulaba ng'afuna obwenkanya omwana ono akomewo waka asinkane famire ye abaana be omwami we ayiiye buto bw'anaaba yeetaaga okuddamu okukola ayiiye buto ajja kudda akole naye nga avudde mu nsi muno mwatalina mirembe akomewo ewaka ate jjukira gye bakoma omulwisaayo eno ekyanseezize okubeera mu risiki nnyingi nnyo wano we tusabira mwena abalaba akatambi nga kano mutuwe komenti ku kiki kye mulowooza ekirina okukolebwa Halima ono okulaba ng'afuna eddembe lye yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange nsanga ku mikutu gyange gyonna emirala ng'akozesa Sheila Adita page imbagala nnyo mukama abampe ne kye musinga okwagala